abantu bino ebintu bwe mulaba nga wabeerawo bloga omuntu nga mutandise okukwata ku muntu wabeerawo diversion ebeeri mu kutambula lwakuba mwe mulemeddwa okumanya ekintu kino nti abasajja bano baasoma ekigambo diversion buli bwe mubeera nga muyina ensonga gye mukutteko nga baleetawo omuyimbi asobola okubabuzaabuza baganda bange obudde buno mwenna mbalaba fokasi yonna mugitunuuzizza ono gravity si kizibu. President waffe Bukyanga yogera ekintu ekyokuzimba kiruddu sente ze babawadde wayiseewo emyezi 3. Lwaki gravity azze obudde buno ekyo nakyo mukiteeke mu bwongo bwammwe mumanye nti yo diversion. President waffe yayogera ekintu ekyo wayiseewo emyezi 3 okuva bwe yamanya mbuna abayimbi bagenda bawa biliyoni 13 n'avaayo n'akyogera n'agamba abayimbi bagenda bawa biliyoni 13 zaaki ezo sente senga muzigaana musobola okuzimbamu kiruddu. Gravity abitegedde kati ensonga za kulabisa eno byatabuse dda. NUP bagamba bakooya akamanyiiro bakooya akajanja ne bagenda kulaba muntu ng'azanyira ku kibiina kyabwe ng'alina ebigendererwa by'okukuba ekibiina kyabwe ekigwo bamulabe bamusiriikirire. Ensonga zino zirimu ani aziri emabega. Lwaki Gravity omutujju yavudde mu kaseera kano n'ataakinga His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu ku nsonga Bobi Wine ze yayogerako edda ekiseera ekiyise? Tulowooza munene kyali emabega. Akakodi akali mu kino nno kakwagala kukuba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kigwo waliwo eyeegwanyiza okukwata kaadi ye NUP abeere nga yeppate pulezidenti kubanga alaba nti bw'akwata obuyinza mwangu ow'okuyisaawo menshoni za Museveni NUP neeba ng'esaanyeewo. Twagala okugenda mu maaso n'obutambi bwaffe buno bw'okuteereyo otegeerere ddala bannayuganda baliwo abatuufu nti omuntu gw'olya naye asobola okukulyamu olukwe n'akutta nga golooza olina mukwano gw'onfiira bulago. Sooke tujjukire Haji Ssettuba omusomi w'edduwa nti ye musajja akutuusaako puroguramu zaffe zino ennungi. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa omukubira ku ssimu ye yagyekwatira oba osobola n'omusanga ku WhatsApp enamba ye yennyini eri ku sikuriini yaffe ng'ogikuddiramu eri 0703 31 39 25 gwe mukubireko omubuulire bubuuliza ekizibu ky'olina yajja kuba asobola okikumalira mu bwangu ddala. Ensonga zino nno omunene aziyingiddemu y'ani ali emabega w'okulyamu Kyagulanyi Robert Ssentamu olukwe? Ani eyeegumbulidde omuzigo okusasulira ababuloga badaivatinga abantu babajje ku bigenda mu maaso? Era ani yasasudde Gravity okuddamu okulumba Kyagulanyi Robert Ssentamu? Nanti bulijjo mugamba nti Museveni yabasasula. Olwaliro Museveni takiriimu. Abakirimu banene abali ku mugongo gwa His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Wulira bwino gwe. Akabiwulira obudde buno asobola okuvaayo asobola okujja okulekaana. Eyo gye bayita diversion. Mwegendereze nnyo buli mpuga bw'avaayo n'akola ekintu ky'abaakoze n'akiyisaawo ne kijja ne tutandika okukiwulira ne mutandika okikubaganyako ebirowoozo nga bateekawo omuyimbi gwe musobola okuvuma muve ku mpuga. Ekyo mukigenderere nnyo lwakuba temukitegeera bulungi. Mpuga agenda n'akuba omupiira gwe najja n'agutukuba eno ffe ne tuyaayaana ne tutandika ogamba mpuga okoze boti mpuga okoze boti. Buli bamukyusiza amaaso mpuga nga baleetawo diversion y'omuyimbi ng'olwo obwongo buva ku mpuga nga budda ku muyimbi olwo mpuga yaba ayiseewo ate kiri eri yaba akyogedde era kiba kiyiseewo. Obudde buno mpuga yavuddeyo statement zoogeddwa mbadde siri wa kujja live naye olw'obulumi bwe nnina ku mutima n'ebintu ebikolebwa nga pulezidenti waffe akera ku makya n'ayogera ekintu nga bemupiibe abaayita ku gundi mu kaadi ze ne bagira ku gundi za NUP tebasobola kuwuliriza pulezidenti waabwe kyaba ayogedde bwe bulumi obundeese olunaku olwaleero sandize. Naye obulumi nina bungi olw'okuba omukulembeze waffe alina ababaka 52 alina ababaka 6 abaayitawo ku kaadi ya NUP. Ne president waffe tabanga kutakolangako conference naweza ababaka abawerana ku kitebe. Abantu banyooma president waffe. Mpuga anyooma president waffe mirundi 15. President waffe akira ku makya n'akola activity. Mpuga n'ayimirira gy'ayimiride n'agamba etejja kukolebwa. Senga tuyiga ekintu kino nti abantu bali mwabamu mubawolereza olw'obutamanya n'obutategeera naye abantu bali mu kuba president waffe n'okumussa eddaala. Ekigambo kunga kyekisinza okundeeta ennyo ku supidi kunga. Ekigambo kunga president waffe kyagenda ne kikolebwa kyajja mu kaseera nga batubbya akalulu.
kyajja mu kaseera ng'akalulu abantu bali mu kubuyaana tuzeewa baatuulanga abakulembeze b'ekibiina ne batema empenda ne bagamba tukoze tutya ne bateekawo ekigambo kunga abantu abamu temutegeera kigambo kunga kitegeeza ki kyova olaba obudde buno mutudde mutuuzizza abantu mukola vidiyo kumukumu okusobola okubuzaabuza abantu nti kunga kitegeeza mu ebifo ebitaliimu bantu bagende babikungiremu. Pulezidenti waffe yatuula n'abantu ne batema empenda n'omunne muganda we Chairman Nyanzi era n'amukwasa obukulu obwo n'amugamba gwe abaakulira kunga olwo Uganda abantu basobola okumanya ekigambo kunga nakyo kye kitegeeza. Kunga abantu abasinga temukitegeera kiki kitegeeza. Kunga kiringa nga bwe mulaba abantu bedda bwe bakubanga saagala nga kulima nguudo kyekyo ekigambo bwe tujja okukitwala mu njogera ennyangu. Bazuukusanga abantu kuzuukusa abantu bamanye kiki kye balina okukola kyekigambo kunga kye kitegeeza. So singa Mpuuga bwe yayimiridde Masaka ne bano babuloga b'ebudde buno be basindise abali mu kubuzaabuza abantu nti kunga kitegeeza. Nawulidde jo blog omu ng'ayasama nabagambye njijja ngenda kujja ate ku luno ndi mukambwemu nga blog omu atuuzizza abantu ayasama mbukunga kitegeeza tekitegeeza kuteeka kunga mu kifo omuli MP kati nga bamulaba mu Buganda ye bwatu bwe yakinyonyodde nti mu Buganda olede kunga twa MP ba Buganda mwebali bakansala mwebali bani mwebali mbukunga terina kubeerawo. Basabo ba fake blogs bobudde buno bwe basasudde tubasaba n'obwegendereza bwe muba mutwagaza emirembe muleke president ekigambo kunga kye yateekawo kitambule. Kunga kuzuukusa abantu bamanye ekintu kye balina okukola. Kunga kuzuukusa abantu buli yeebasa amanye ki kyalina okukola mu ssaawa singa eri beetuuse. Ne muli mukuwolereza Mpuuga kuba activity za president ate mumuwolereza. Mpuuga ayimye Masaka akubye activity za president nti wano mu Masaka ebyo bikunga mbigobe gwengaani agoba kunga gwengaani gwe bateekawo ne bagamba mbuno kunga bwebeerawo giyimirize Masaka. Mpuuga ekigambo kino kyaku okujjako obwaluupu bwakuluma nnyo naye ffe mu kibiina ekyaffe ekikulemberwa Kyagulanyi Ssentamu ne Uganda yonna pulezidenti waayo tugamba omuntu fugako kyofuze tukyuseemu tuweeko n'abaana abalala kubanga abaana basomye weebali abasobola okugira. Mwe mugenda ne mulowooza nti mmwe musobola okubeera mu bifo ebyo okumala ebbanga lyonna ng'emabega tewaliyo musingi mulala. Abaana basomye abaana weebali abasobola okulembera obulungi ne bakola ebintu bye baagala naye ate gwe okitaddemu embeera. Pulezidenti bw'aba yakidde ku makya n'akukyusa naawe omuntu omulala tomunyooma kubanga wayitira ku gundi ye n'okomawo. Wallahi DP blocks mwenna mwali temugenda kukomawo mu guno omwaka mu kalulu ka 2026-21. Naye olw'okuba Pulezidenti Kyagulanyi yayagala emisingi egyo gisigalewo ng'emabega batuzimbirako abantu yabawa kaadi n'abakomyawo ne muyimirira mu bantu obudde buno mmwe mumukuba. Lwaki mukuba pulezidenti waffe? Ebimu batugamba tubisirikire naye olw'obulumi bwe tulina ku mutima olw'okwagala omukulembeze waffe tetugenda kukkiriza kulaba ng'omukulembeze waffe ateekawo ekintu mwe ne mukikuba. Lwaki mukikuba? Lwaki mwe mwefuula abategeera ennyo abaagala okumutegeerera mu bintu byakola n'ebintu byali mu kutambuza? Kyagulanyi yajjanga ye omuntu n'ayimirirawo okwagala okukyusa eggwanga era bw'ayagala alikyuse. Tojja kuyimba Masaka mu kagundi akamu bwe kati ka municipality oba ka district koyina oteekemu mbunno oyagala okukyusa ebyobufuzi by'eggwanga ebya Buganda bireme kutambulira kakundi kamu. Wali ludda wanga tannajja wayina suubi eriwa yayimirirawo okumala emyaka 2 yayimirirawo okumala emyaka 2. Gwe omu ku bantu abaakulembera wokotuwaka yakomawa abasinga baasiba bali mu makomera mwagaana okubajjayo naye gwe ayimirira ogambe mbunotereza ebya Buganda ng'ebya Buganda katujja kutandikira mu kakundi kaffe mu Buganda mwe tutudde ebintu bya Buganda byonna bitwaliddwa. Gwe ayimirira n'ogamba muno oyagala okutereza ebintu bya Buganda ebyokufuga bya Buganda nga Buganda kokasi yokka yali etendeka abaana banaafuga enkeera mwagirinyirira yonna obudde buno tekyaliwo.
tukyalina abaana bemutendese emabegano mbuna abaana ba Buganda wansi wano webali abagenda okukwate nga mumuvuddewo nga mufudde webali tebaliiwo naye ate okikinala bannange musajja gwe tokikinala ne babuloga bo bonna bosasudde amazima ga Katonda mugulu ngenda kuyimirira wano tugenda kubasabula paka kuwulira bubi gwe bulogo omwe yayimiridde gwomu kino nkirinako wiino gwomu ku kalulu kamolo bwe kaaliyo njijukira Moshi yakwatibwa nenga mwali mutambula babiri ne Moshi gwe lwaki wagira gwe yasetinga Moshi n'akwatibwa ne twali twasirikanga ebimu baatugana obbijira gwe yasetinga Moshi n'akwatibwa gwe lwaki wabulawo ng'ate mwali mutambula babiri nga musula ne mugundi eji bebajja gwe wali wese uwovuddewo ng'obalagiridde bulungi nnyo Moshi wagenda okusangibwa Moshi n'omukwasa Moshi n'asibwa olwoza tetubimanyi olw'okuba olumu batugamba ebimu mu bisirikireko naye olw'obulumi obungi bwe tulina tujja kunvaayo tubyogere Moshi yakwatibwa n'asibwa gwe omu abatunda gundi za pulezidenti nga pulezidenti wano mu Buganda pulezidenti awangudde gundi ze zonna n'ozikwata n'ozitunda n'ozibuzaawo naye obudde buno mukikinala mubuzaabuza abantu mubeerenga abalinyiridde pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ne muganda we gwe yakera ku makya n'akwasa obwagundi obwakunga chairman Nyanzi muba mumulinyiridde mumuvuyiza mubanga abamugamba nti kyakola tekirina makulu ebyamwe bye birina amakulu obudde buno tetujja kukkiriza abantu bali mu kutunuulira 2026 nga tukyalinayo gino emyaka mwe muvuga byamwe bye muwulya bye mwagala naye ate ng'emabega waliyo ekirumya abantu sijja kukibeerako nnyo naye njagala mbagamba ebigambo bino tutunuulirenga nnyo activities za pulezidenti waffe z'abayogedde tuzifokasingeko tuzitambuze okusinga okulowooza ku bintu eby'ekisiru pulezidenti yakira ku makya n'agamba nti tusimbe ebitooke nga naamwe tudde bemupi bavayo bemupi bana basatu be basimba ebitooke bakansala mwavayo basatu bana bataano be basimba ebitooke abalala bonna be twalonda muli luddawa nja bagereza no Museveni akera ku makya n'agamba njagala bemupi bange ekyankwanzi alina 5 n'atekako ne baminisita be bakansalazi be bonna ne baggwerayo naye nga kiki badifendinga ekyo ekikadde lwaki muwammwe temusobola muyirawo mubiri senga aba beetaazi ne mujja abantu 6 ne mujjira kale mujja 5 10 tugambe muno liri busy tugambe nti 10 liri busy ne ku kitebe ne tubeera nga tulinako bemupi bana muli luddawa ani gwe mukolera ani gwe mukkiririza mugamba nti ye wammwe bakansala tuweze 7 tuweza 2 kubanga Uganda yonna tugina mu bakansala ne bakansala n'olabaka 20 mukolerani ani gwe mukkiririzamu ani gwe muwuliriramu Museveni akwata bulungi nnyo ganga yiyo nayo negwera ekyankwanzi Museveni ki bakyamudifendinga ki nenga bamuwulirizamu balaba nti nno yakyaliwo obudde buno yakyabafuga era bagenda kutambula naye paka naye waffe n'abayita ne mulabika bana waffe n'abayita ne mulabika gundi buli lukya n'olaba Zaake n'olaba Nkunyingi n'olaba Ssenyonyi bokka ababeera baweddeyo betwalonda bokka mu omuntu owammwe muli muwulirizaako ddi ne muwuliriza mbunnu ddala y'ono waffe atuyise wabula kati mweteze mulina kye mulinda mweteze naye mwetege tugenda kubasabula mbabuulira